AMAWULIRE ku 9:3 BTFM gakusomerwa Tom Mulondo. Emberekedde yakayisanyo ku luguudo olwolekera ekisaawe ky'ewangulukuku ng'abantu ba Ssaabasajja beetegekera okuggulwawo okw'ekikopo ky'emipiira gy'amasaza ga Buganda ekiggulwawo olw'eggulo lwa leero. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Magulu Nnyondo Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yasiimye okuggulawo empaka zino ez'omulundi ogw'e19 ku kisaawe ekya Muteesa 2 ewangulukuku. Poliisi ey'ebidduka etegeezezza nga bw'esazeeko enguudo ezimu okusobola okulambika obulungi eby'entambula ng'ebidduka ebiva mu bitundu eby'ekabuusu okwolekera ewangulukuku bisaliddwako era nga kati emmotoka n'ebidduka ebirala byakukozesa oluguudo lwa Kiyimba Road okudda e Mutundwe. Ab'ebidduka abava ku Entebbe Road okuyita e Nnyanama nabo basaliddwako bakozesa oluguudo lw'e Mutundwe bagukire ku bitaala by'ekitebi basobola okutuuka ewangulukuku nga bayise ku luguudo lwa Kiyimba Road. Enguudo okuli oluva ewangulukuku okuyita Kasibante Road ne Kiyimba Road okudda ewangulukuku saako enguudo eziri awo nazo poliisi y'ebidduka kati yeerambika entambula nga loole ne bbaasi ezitissa abawagizi abagenda ewangulukuku bakupaakinga mu paakingi eya World Food Program okwolekera ekisaawe ky'ewangulukuku. Ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyanga ategeeza nti bino byonna bikoleddwa okusobola okulambika namungi w'omuntu agenda okubugiriza Namunswa mu kuggulawo empaka zino. Kati ebyo nga biri bityo, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga avuddeyo n'alaga obwennyamivu olw'omuze ogw'okukozesa ebiragalalagala ogufumbekedde ennyo mu bavubuka n'asaba abaddukanya amasomero okukola obutaweera balwanyisa omuze guno. Katikkiro bino abyogeredde ku mukolo okwakwasirizza engabo y'amasomero aganywedde mu gannaago akendo mu mpaka ez'okuyimba okuzina ne katemba ezeekeddwa ekitongole ky'Obwakabaka eky'ebyenjigiriza nga zitambulidde ku mulamwa ogw'okulwanyisa ebiragalalagala mu bavubuka wali ku ssomero lya Kisubi Mapeera. Amasomero kuli Good Times e Kawala, Kevas Origin, Kisubi Mapeera SS n'amalala geegamu ku ago Katikkiro gakwasizza engabo olw'okunywa mu gannaago akendo. Kati yo gavumenti eyangiridde ng'ebisale by'okukozesa intaneti bwe bigenda okukendeerako ebitundu 5 ku buli 100 okutandika n'enge ennaku z'omwezi lumu ez'omwezi gwe tusemberedde ogw'omusanvu. Minisita wa ICT n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomunsi ategeezezza nti gavumenti kino ekitunuulidde okulaba nga ebunyisa intaneti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ategeeza nti wabaddewo okusoomoozebwa okw'okutuusa intaneti mu bitundu ebyewala nga kiva ku miwendo egiri waggulu. Abalwadde n'abasawo ku ddwaliro ly'Emityana basattira oluvannyuma lw'eddagala okuggwa mu ddwaliro lino. Abamu ku balwadde basangiddwa nga balaajana bategeeza nti basiiba beewuuba ku ddwaliro lino balabe nga banaasangawo eddagala kyokka nga buteerere. Yakulira eddwaliro lino Dr. Timothy Sentamu ategeeza nti nabo ng'abasawo tebalina kyakukola olw'okuba eddagala teririiwo okuggyako okulagira abalwadde balyegulire mu bulwaliro obutono olwo nno balireeta abasawo balyoke babakoleko. Dr. Sentamu bino abitegeezezza kulira oludda oluwabula gavumenti Mathias Mpuuga n'ekibinja kye abadde bagenze okulambula emirimu nga bwe gitambula ku ddwaliro lino nga wano Mpuuga alaze obweraliikirivu olw'engeri gavumenti gy'eragajjaliddemu amalwaliro gaayo. Abamu ku balwadde abasangiddwa ku ddwaliro lino batubuulidde embeera mwe bayita ey'obutasangawo ddagala. Bagasedeza ddagala tetunnazifuna. Nakasaga Jeni mbeera kifinko okola bagudde kabenje ne muganda wange bagase ne bule babajjanjabe bagule eddagala babajjanjabe wadde n'eddagala kuba ggulo tebanabakolako wadde bagala sente naye tetulina ddagala bwe tugira batusindika busindisi ku bulwaliro obutono ate nga bali tuseera ate nga ne ssente tetulina. Eddagala tulawo okulifuna wiiki zino zitidde nga bbiri tetufuna ddagala n'olwo tewali ddagala litufunye era tuddiddeyo awo ng'abalwadde ba sukaali. Bwagabadde ag'enkya ya leero nze Tom Mulondo. Ago ge gabadde amawulire ku 9:3 BTFM gakutuusiddwako the FCU Bank